Ekisookera ddala ekifaananyi nga bwe kiri essaawa zino kiraga nti waliwo enkolagana embi wakati wa Kenya ne Uganda. Waliwo okuyisibwamu kw'amaaso kivudde bulungi amaaso mu mateeka okuyisibwamu kw'amaaso eri diplomatic relations because ekitufuula ab'omukago wano na wali zibeera agreements ezitubindinga. Uganda ne Kenya zibadde n'enkolagana nakati ekyaliwo okitegeera mu byo tuyina kye bayita extradition nti singa omuntu okusinziira nze ntuuse mu kisanja wakati yes nagamba Besigye tali wangula Museveni lwaki okusinziira ku si muwagizi we okusinziira nga bye bakola ebintu ebyo nemmanya nti guno mulembe kakati abantu bano ababa baava awamu bayina engeri abantu abaludde nnyo mu mulembe gw'okutufuga nga baluddewo nnyo mu mulembe sijja gamba nti mu gavumenti etufuga wabula omulembe ogutufuga ogw'abasajja abaava mu nsiko gulina ekintu kye gukola nga baaveeyo nga kazannyo kaabwe era nga it's a political gundi game bagimanyi bulungi nti tulina kwezzanga bujja bwe tutine tweyubula naye nga omulamwa n'okusinziira nga bwe nayogerako ne Kano Kasirye Gwanga emirundi esatu gye namu interviewingako ku protectinga President Museveni nga ye mukulembeze waabwe bo batunuulira byabugagga byabwe ng'abalwanyi bo batunuulira byabugagga. Kasirye Gwanga yaŋŋamba azife tuli bamativu fe buli omu waali wano president nga bakamala okugoba abantu eri mubende naŋŋamba nze n'omuntu omulala gwe sijja kwogera fe twagobya abantu abo mu kirombe kuba nze president wa wano mu Central. Moses ali president weri n'ayogera omulala n'agamba nti baali eyo bagabana obuyinza bwabwe okusinziira ku bibinja kuba President Museveni we yali ajja yabagatta bugasi teyabagamba nti mujje muno yali asatulule ebyabwe buli omu yamusangayo n'amuempawalinga bw'empawalinze ez'enjawulo n'azempawalinga okununula eggwanga. Kakati abantu abo manya nti okubawa ekintu ekyo kyovola abantu balidde nnyo ne balya nga tabagamba nako nti bayina okumakinga sure bamukiipingira mu buyinza. President Museveni Besigye ne sawe ne era Bobi Wine kyakola bafunguwa gaali mu security ye n'atambula. Bobi Wine bwe yakuba olukuŋŋaana ejjinja yatugamba addamitiyana olw'abavubuka yeyongera yeri Museveni gyagenda okuyita asagula akole political gundi amagye gasobola okusimbayo zimmamba ga protecting a president. Kino kirekera Kenya ebintu bibiri okwegaana tujja kikkiriza nti kale Uganda yasindise bakamando nga bye tulaba mu filimu z'Amerika ne babuukira mu parachute ne bagwa waggulu ku hotelo ya Besigye ne bamupiikingamu ne bamubaka kalifomu ne bamuteeka mu box y'ennyaanya babadde bayita ku boda embwa ne zijja ne ziwunyiriza temuli alimu ne bamuyingiza e Uganda. That is Kenya for you. Kati awo Jeno Muhoozi aba yali mutuufu okugamba nti asobola owamba Nairobi mu nnaku bbiri bwe kibanga basobola okujja ne babawamba mu diplomat bwe mumanyi asobola okuleeta chaos mu byobufuzi ne diplomasi y'eggwanga. Kenya n'abula lese singa yabuze kana nga tunamuzuula Kenya yandibadde etubuuli yandibadde ino we need our freedom fighter osegeera kakati bwe kibanga basobola okujja ne bamupiikinga n'omanyi abumanyanga nammwe musoma mawulire twawulidde ali mu barakisi y'egindi Jeno Muhoozi bw'agamba nti asobola okuwamba Nairobi mu nnaku bbiri oba oti amuwakanya osegeera. Mwami Museveni ajolonze eggwanga nadda ne mukate ne yeogoma kati ensinga ezo neighboring countries azifuusizza constituency bujjo badde batugamba nti South Sudan constituency ya Uganda, Rwanda constituency ya Uganda, kati ne Kenya tufunyeyo constituency empya eya Uganda. Kubanga kati omuntu nga Dr. Kizza Besigye enkwata yabadde ekwatibwa Nganze Isima Lubega mumulya ne kati ebyo byonna okuswaza ensi nti yafuuka constituency yo kiba kibi nnyo. Ate ne Kano munenyamu wadde my boss ex-boss wange mu Kano bino ebintu bina intelligence ku bintu nga bino ebintu ebyo Kenya waalizizeeyo n'otogendayo
kubanga binyo byonna ku outcome kyofunyemu but nejyoyise okutuuka kwekyo. Was it a fair trial in the sense of a fair hearing? Woba oli paraded mu kooti enkyamu kyonna kyesalawo kiba kikyamu. What is the criteria nga muteeka abaana bano before the military court? Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako, bagula n'okutunda amayumba ate basooloza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 0753399461 ne ku ssimu ya WhatsApp +773623889. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Official najo sinzira okubanga atotula ba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atola videos ezifaanaganako beziti mwero kubanga ate mutwegasseko kanso buuza ku bantu ate yaleere tabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizzaako nnyo basebo ne bannyabo. Ndi muzukulu wa Gabunga kuba yabuze kati tuli kunoonya omuzuule oba omubulukuse. Muzika nga tannala tebannamugira tuba tuganzikooli nga tubona bulukuka kitambula bwe kityo. Tusaba Katonda anyweze bonna bazukulu ba Gabunga mu kaseera kano akazibwe nnyo ennyo eri Obuganda n'Abaganda naffe bazukulu ba Gabunga. Tusigale nga tusoosowaza emu ku Gabunga byafudde alemerako abadde wansanyo emmamba yemu banange owakakoboza tulya wa Gabunga. Ekyo kyavadda. Ekyo kyavadda. Ekyo abadde alwana nakyo nga abadde alwana nakyo naye kyava ku nnono. Kubanga yali maama wa Kabaka Suuna n'aba nga ayagala nnyo ab'emmamba, buli muntu n'ajja mu mmamba. Kati kitegeeza mu mmamba tulinamu n'ab'engabi n'ab'enkima n'ab'enfudu era bw'osanga anti no baali batya okuttibwa nze ndi wa mmamba baali batya okuttibwa ab'emmamba okitegeera Suuna nze ate sikikkiririzaamu bayidawe sikikkiririzaamu naye ninayo bamubiru nga senga wange ate yamuzaala mu mubiru. Ngate omwana ye mubiru nenga bamuzaala mu amanya gegamu aleka toba onookola ki ntoyo mubiru mama we na mubiru so kyava ku Kabaka Suuna omanyi lwaki Suuna yakikola bwatyo katono nnyo Simon. Kabaka Suuna yalinamu engeri gyatunulamu etali nga yandalimu kakati yali talabanga kundabirwamu bwe bamuwa ekirabo ekyendabirwamu yagenda okwetunula n'agamba bulijjo nfaanana bwendi n'atandika okuwalana nno kati buli musajja yenna eyaliwo nga akusonyiwa nga oli wa kika kya maama we yali wa mmamba. Kati abantu bonna okudduka ekibabu bakyuka ne badda mu ki kyovola emmamba nnyingi nnyo nti mu bika byonna alina abantu bangi nnyo. So kati bw'obasanga coincidentally nga beeyagadde maybe oli yali wa Lugave
ne munange nadde eno okuwozaako tekuwuliziddwa Bakale ebitatukirize ekyo okitegedde owagabunga wasobya n'owagabunga ng'omu yeekweka mu tobolaba baleeta mu kakoboza ne baleeta n'eno bannange mwandiyerese abalabi ba Cyber Official olwaleero okwewozaako kw'ab'emmamba tukuganye temwegatta nga muli bammamba n'alemerako ne maama obugumu bwa kaboozi Kasule Adam Kandi ge mannya ndi musajja mutunuulizi wa nsonga ate nga ndi mutembeeyi jampa ne t-shirt z'olaba nnyambala zange era ku 0755 196813 osobola okuba ng'okola order ne Saimo tubadde twogeramu off record ne mbakambeka abantu bentumira tumira abantu mwenna abali mulongo distance relationship nga mumaze emyaka 5 myaka 7 temweraba Saimo emyaka 5 sina gwe numba kasio basasira obuzuwa buli bumu titonna wasakati sex akutawa omukazi we ne wabeerera emyaka 5 kyoyagala kwe kulaba ku kyoyita mukyalawo ne b'oyita abaana bo nga batudde wali nga tewali aneneggana namuki naye ng'okimanyi nti Kampala wano emyezi 12 ennaku 3 mu mmeka ezo we ziggwerako tulina obba nga tukoze eki nga twawukanye kati omusajja n'amanya nti kale bwabanga bweru ali bweru kale kamba noonya emirundi 4 mu mwaka naye ng'ebbanga ly'omwezi ogwo gwe mbasanze tuli basanyufu wakafaananyi omusajja I'm not recommending for long distance relationships naye osobola obufumbo bw'ogenzeemu omusajja genda mu bafumbo abali eyo nti mu mwezi gwe ne bbaawo mubeera basanyufu ennaku mmeka ajja kugamba nti lumu oba mmeka Simon nino omuntu gwe mmanyi kati ninyo ali ku Bulaaya ali mulongo distance relationship ne buli muwale yali mukwano gwa famusabe nudis lwa imagine adira newe mubeera naye era azisaba n'ekibi kyenkyamu kituleetera obulwadde Jovan bagamba ndisimo amaddu mpola kebeza nedda si bulwadde bwa siriimu kansa yetakwata si bulwadde bwa siriimu abasawo bananjulira okwegatta ddagala buli lwoteegatta omuntu awunga n'ava prostate cancer omuntu awunga ne Samu Omala alina prostate cancer agayalira mu kwega akwera abadde atuse mu myaka gy'okumi 60 wagalirira wali mu bufubu mune prostate cancer omulaba kikutwalira emyaka nga 2 ku 3 era ojja olabe nti tataafu yafudde prostate cancer nga temunnagenda byonna ddayo okebere era ojja genda okuwulira maama yagula ekitanda ekyokubiri kati awo mu stage prostate cancer wali nenze manyiko ebirwadde bibiri era abantu mulina okwegatta ennyo omuntu bw'ateegatta awunga avaako waya okwegatta ddagala Professor Isma bantu babulire okwegatta ddagala wegatta oyongeza ne mu busiraamu ensonga lwaki Mukama Katonda yatugaana okwerumya n'ateeka waabo kale ate we twalabanga abana tebamala ne bagamba ekyo tekikkirizibwa mbu bana yagala abakyala bonna b'oyagala oba ng'osobola Katonda ali ludda mu busiraamu okwegatta wakati w'abantu abafumbo buli lwe mukola ekikolwa ekyo mufuna empeera okitegeera kya mugaso nnyo then n'ekyokubiri era ng'onaawo olina suka kwetegereza science has proved it nti omuntu we yeegatta akakkana it's a stress reliever mechanism ebyensi nti abafumbo olw'ebizibu byayitamu ate tebeegattirako ddala omuntu yandyegasse emirundi ng'ena mu wiiki ekitone nnyo nakwetaaga kati ekitegeeza gwe ali mulongo distance relationship oli mulwadde nze kasirye ngenda nkakasa sikulinaako Luganda
ngenda nkikakaza ensonga eri bweti ate nsaba tuleme kutabikiriza bintu by'amakulu nende Saimu ensonga eri bweti weegatta emeka olunaku kyali ku 5 wiiki olunaku oba ewiiki asuze muntu olunaku asuze muntu agenda okubalanga ne mu wiiki tegiwera olaba abantu olaba eno gye tukolera oddayo owooza mbadde mu kantu menyese olaba omuntu gye tukolera eno omuntu nga ekiro oba ng'ajja ku mulimu wano nga saavisi ebadde ennungi aba mukkakkamu aba musanyufu ayimba n'emboozi ng'ezizaamu n'amaanyi naye omuntu ng'ali sexually starved kibi nnyo era ffe tuba batukumaakuma nga tubuulirira akasembayo ogende mu bufumbo bakugamba byonna bikole naye ensonga ziri beera mwanjulukufu okitegeera so abaminisita abamu ba MP abamu betulaba bali rafu tebafuna bulu era etteeka lya biiru terigenda kugguka kati obuzibu bwe twafuna buli bumu obuzibu bwokka bwe twafuna mu nsonga zino abasajja banafu obuzibu bwe twafuna mu naye akali kambuuze eno ezaake kubamusinga kwejo emyaka ngo bya sexual starved biiru nze ngenda Saimo enensonga mukuluza wakasije kazinda nezake yakola wamaliza namutebi katiriyo kitutegeeza lwaki amawanga agamu gye batera okugamba nti akaboozi kazibu kakufuna abantu abava mu mawanga ago bayomba ku mutimbagano batuvuma enkya neggulu ne bakulangira bino kaboozi muganda wange nedda mumanyi lwaki abaana abali mu biyumba banyiivu ekisusse they don't release okitegeera babeerawo nga yenna bakiyita kwekunyira okitegeera so kakati abasajja betulina bokka obuzibu kakati bwe tulinawo banafu naye kati nakyo omuganda wange Sharom lwakuba kati n'obuzibu era nabo obunafu bw'omusajja olumu nabo tulina soka kupima buwukuufu bwamu ki asobola okuba nga ate mbaweyo nekano mbaweyo kalala kituufu mbaweyo nekano ne bw'obanga ogenda kubanja oba ogenda mu safaari lwakuba abaana tetwagala bawagira ne bw'oba ogenda mu bigezo exams kituufu omale kwegatta obwongo buzuukuka nnyo ku myaka ki awo yawulangamu ssebo ku myaka elevo nedda ssebo elevo university institution obwongo buba shapu naddala ng'ogenda kukola physics mathematics chemistry kemi olina kwegatta obwongo buzuukuka ISP wagambira omugezi ddala kyogamba kyekisudde tugandikiddeko ebyo bye musinga okwagala naye nga nsonga nkulu nnyo ensonga bannange okola n'omuntu aludde okwegattako n'otoba naye buli kimu kimunyiiza bw'alaba yeemola ki bw'alaba atambuze kale bannaye za nnaku z'omwezi mumeka kanso kooti bwe yasalira abasibi ba Nuupu pulezidenti alyoka abawe pardon olunaku olwa Friday. Simanyi lunaku lwe anyway list yabaweredde pardon bibaliwa bonna babawadde list yabawereddwa pardon eriko abantu 19 bokka akulembedde kuliko Segujja Rashid, Lugumayo Robert Christopher, Kakoza Muguya, Kujambu kyandibadde Kijambu naye bakiwanise Kujambu Simon, Matovu Abdu, Lutaya Olivia, Kijambu Ronald, Chiwanuka Misach, Wandela Ibrahim, Nagwere Asubati, Musankuru Steven, Muwanguzi Paul, Matovu Sharif, Mafabi Davis, Katushabe Chigozi Livingstone, Katabi Swaibu, Obalaye Mudebo Silaj, Muganza Joseph Ranga Stanley. Bano baganda baffe nga
President w'eggwanga lino yesigama mu kawaayiro article 121A of the Constitution of the Republic of Uganda eyabagibwawo mu mwaka gwa 1995 as amended, and on the advice of the Advisory Committee on the Prerogatives of Mercy, I hereby grant a pardon of the sentence of the persons below of the offence of kati wano musango de gukyukamu kati wano gubagukyuse mutya omusango gwa basonyiye gwa treason section 129A of the UPDF Act. Nze nganze mbadde mmanyi unlawful possession of ammunitions. Bachi bajjako ekyo nagwo weeguli nga nagwo guli mu section 312A of the Firearms Act cap 320. Thank you very much Mr. Balam. Nga tetunayongerako kirala kyonna newankubadde tebannamuteekamu awo tonzijja ku Balamu sokondeke. Thank you very much Mr. Balamu. Nkutegedde awo yagala kunzijja ku musajja wange Balamu. Ayinamu kyakoze kyamaanyi lwakuba nti mbadde gwe nninda mu bbaluwa mbadde gwe nninda mu bbaluwa wano sebo ne bannyabo wangi bwe babanga president abasonyiye baba kyayitibwa ba convict oba kati olwo n'emisango giba gibajiddwako kati abazi bakkirizibwa okutambula bafulumya n'ofuluma kati bali mu ffe kati antagamba bw'osalibwa kisigala on your record wasibibwako kisigala on your record but obeera free oba wejjeeredde oba osonyiddwe ogwo kitegeeza nti kakati abantu besiba badduka mu Uganda ebya visa abo basana kibako implication wano ne wali kituuka ne kibako bwe kikunyiga webale nnyo bakonvikiti bafulumye tukitegedde ekyo walawo yagala okulala okubaako gwe twebaza omulala president yasayininze tumwebaze nze nina muzeeyi neyebaza president laba ennuggu basebo ne bannyabo nedda yabalala bangi ndaba wano Isima yeetakula talina kyayinza kuddamu kwogera agamba singa kubya bwokutte agamba maawe Lukwago yasoma amateeka yalemerwa nadera Balamu yajjeyo ata yalina nga balemererwa oba bakyali kigenderere balemererwe omanyi mukazi wange mwesimbu nga mukwana simusasule basebo ne bannyabo presidential pardon yezze baganda baffe babateekebwa mu kooti ya military byonna bibaddewo tubirabye kitulekedde ebibuuzo bingi mu kisooka twebuuza constitutional court ya Uganda amaanyi gaayo galiwa mu Museveni twebuuza bannange ekyumbadde ate nakyo bannange twebuuza nti kooti za bulijjo oba kyetuyita the civil courts jurisdiction yaazo n'amaanyi gaazo gasigaddewa wekibanga kooti ensukkulumu constitutional court eriwo ku interpretinga oba kutafutafuta bintu by'amateeka okitegeera nevaayo neyepronouncinga ku nsonga yonna kubanga constitutional court pronounce itself mu musango gwagaba negamba nti nno omuntu yenna civilian omuntu wa bulijjo tasimbibwenga mu kooti y'amagye kuvunaanibwayo kino ekintu we tutayongere kiteekako ddusu kigenda kufuka rampant Olivia okubanga olwalero tumwogerako ng'ali wabweru which is very okay and we are grateful naye where the proper procedures and channels followed. So that is my question and that is my worry. Nti oba amateeka esigadde nga it's a toothless dog. Bye bibuzo kati bye tuyina nti olwalero we banaakwata nze Namutebi ne banteeka mu military court simanyi yadde okuba akasale nze seewandisangako wadde mu mukyaka okitegeera is it the right judicial process? My question goes back to you abatutwala mu nsonga zino ez'amateeka
senior counsel Isaac Semakadde nga kati yatukulira nzirayo mbuuza obwekitiibwa Attorney General Kiryowa Kiwanuka, is this okay? Mama Abodo, Justice Abodo Jane Francis, is this okay? Kubanga oyo yesawa abewabi wa government mukozeewo ki ku kintu kino, because when if we just celebrate this, there is a miscarriage of justice. Justice tetugitunuulira ku outcome kyofunyeemu, but negyoyise okutuuka kwekyo. Was it a fair trial in the sense of a fair hearing? Woba oli paraded mu court enkyamu kyonna kyesalawo kiba kikyamu. What is the criteria nga muteeka abaana bano before the military court? You guys and you people, we respect you so much, but you are losing the touch of it. Twabasuubiranga okuvaayo ne mwogera ensonga zino ne muziteekako amalusu gammwe ne tuziwuliriza, mwatusikiriza okugenda ne tusoma ebintu bino ne tubeegattako, bakati essaawa zino nga musirise ki ekigenda mu maaso? Because you cannot tell me nti ffeffeka ababiraba. Abaana bangi abali paraded before the military court, tubuuza kikoma ddi kubanga UPDF Act eri clear. Do we need to sit down to them to discussing Article 28 of the Constitution, what amounts to a fair trial and fair hearing? God. Ladies and gentlemen, ensi weraga wafu, wano wafu. Nze katono nnyo njaga kuyamba ku my sister council. Ekyo kyonna kyeyogera tulina kukirabanga Mwai Museveni avudde mu buyinza kuba ebintu byonna yabitankuula. Era ng'avudde mu buyinza n'enguudo tugenda zoozesa bulaashi n'abantu tugenda bakoota Lwampaka. Ulidde kwegamba n'ebyapa byonna buli kimu tugenda kukola New Uganda. Kuba byonna byogera bituufu 100% naye tebisoboka kukola ku mulembe gwa Museveni okujyawo nga tumuze mu buyinza. Noono Muganda munnamawulire tugenda bazzeyo Lwampaka, tubamatize Lwampaka, tubakuute. Ulidde tukole tutya? Ulidde nkoze ekiza ate anje oli muwagizi wa Mwai Museveni. Nze nsanyukidde ku bbalamu ebyo nayo tugabbe ali kola. successful. Naye nze obuzibu bwawe buli bwe buti abaana sigenda banenya wadde twakimala sigenda banenya era mbakulisaayo. Naye nze ntyako ebintu bibiri kanso gwe munnamateeka. Ekisoko oyo omwana ng'eba batadde Bolivia akkirizibwa okwesimbawo oba takkirizibwa kwesimbawo. Ekyokubiri, gavumenti eno ejooga nnyo abantu bewadde ekisonyiwo. Buli lwovaayo ng'ega tugenda kuzzaayo genda olipotingi gw'oli ku kisonyiwo. Era kyovudde olaba nti efudde abantu abamu ebimpeneempene. Kati nga mukama wange mukwano gwange mukaaku naye ali ku kisonyiwo. Kati olaba byakola byalaga wa mukaaku buli yeepanka nga bamuzzaayo. Kati ebintu ebyo olumu tebinafuye nnyo abaana baffe kubanga nze abaana bo nkiwagira baveeyo era nsanyusilwa kuba nti mulimu owanga nnomye oba yabafaako tebamunyegako bamuyita Semuddu bamujja ku munaku wawe. Olidde ingini ya Semuddu awaliyo abaagaana okuyingira mu naye tebamuleetanga nako mubaagaana mubakkiriza. Semuddu yatufukira Semuddu bamugjawo ku munaku ekasubi mu trading center ate bambi yali yakasiramuka nga yakava ne mu ddiini endala afuse musiramu naffe yali ewonye. Wulidde naye kati Semuddu yabula nakati buli ekijja Semuddu talabikako. Era lwaki nkuganya kisoma ku lisiti eyo mbadde ngenda okubuukira wano mbadde manyi nti Semuddu seemu avuddeyo. Njagala tugende tumalirize ku nsonga tugende ku main point kuba ate ensonga y'abaana bano egenda kufaanaganako mu nsonga ya Dr. Kano Kizza Besigye. So we are like to have gundi eziyinza okukwatagana n'okufaanagana nga bano abaana bakafuluma buli luviira toya bakamala okufuluma ate waliwo yayingiddeyo omulala. That is Dr. Kano Kizza Besigye. Naye enkwatibwa ye bw'okebera mu mateeka agafuga ensi ebbiri kansa ajja kunnambikamu naye wawaddewo okulinnyirira eddembe. Ekisooka erina kuba poliisi
oba kitongole kya byakwerinda mu ggwanga mwosangiddwa okukwata ne bakwasa kanso osobola okugamba yes or no bwemba nga nkoze nkya bagita Interpol oli mutuufu okusinziira ku bigambo byatubuuliddwa aba PFF abalabye ku dokita ki ekyamazima bakudde Dr. Luswahili baadde boogera lungi nnyo lot of Swahili naye ndowooza olumu ndowooza weekanga mu luzaalirwana ate ne beekanga mu nga lungi n'agamba kati natandika kunoonya nyo baba bano bajjalo no ere Kenya ere Kenya baate boogera lunankole anti kati lunankole lwabaekanze lwekange ndowooza kati agenda n'okukontola bakonto ndowooza ne bakkiziganya kati ngeri gye tukontodde so abasirikale abakontozi sekasirye simuyinaako Luganda nze ndowooza ne kano yadde aludde okutegeera butegeere waliwo omuntu ayogera Oluswahili era ng'omuwulira tunafanya abasirikale balina buli batera okukola sign language singa bakoze so kanso kanalekere ku kikolwa ky'okukwata Dr. Kizza Besigye biki ebyabuusiddwa amaaso bitulekawa naddala mu nkolagana y'amawanga abiri Uganda ne Kenya. Kanywanyi ese mpe omugacho omunene iwe nolo mushuku omugacho muhango gwa 5 kwati Kanywanyi twayibuza usengenda zeta Kanywanyi muri abashuma ati lebo omanya kusoma soma weba what mvira abashuma benyini anko era kakasa wanji era ko 10 ku mobile money tome namba 70 this weba nyongera kakasa some namba zijira kakakaga some namba Kanywanyi omugati gupakinge ekisookera ddala ekifaananyi nga bwe kiri essaawa zino kiraga nti waliwo enkolagana embi wakati wa Kenya ne Uganda. Waliwo okuyisibwamu kw'amaaso kivudde bulungi amaaso mu mateeka okuyisibwamu kw'amaaso eri diplomatic relations because ekitufuula ab'omukago wano na wali zibeera agreements ezitubindinga. Uganda ne Kenya zibadde n'enkolagana nakati ekyaliwo okitegeera mu byo tuyina kye bayita extradition nti singa omuntu bategeeza nti omuntu gundi ne gundi muna Uganda yakoze kino ne kino ali mu nsi yammwe mu mutukole ki mu mutuweereze ne bamutuwa mu mpenki entuufu. Ekisookera ddala kano Kizza Besigye mu kugenda Kenya yagamba yabadde agenze mu kulonkinga katabo yayitiddwa oyo yali running warding amukalulu akawedde bwe kiri okay kakati mu kujja lonkinga akatabo yabadde ku guest speakers abadde balina okuwaako eby'omuggundo. Kakati bagamba Kenya yavuddeyo nekonfaminga nti yayingira mu mateeka yayingira mu proper procedures okitegeera yakozesa routes entuufu era nga bamusuubiranga omugenyi ne hoteli wabadde asula oba bwe yategeka bwe yabookinga nga wamanyikiddwa. Ishu yaabwe nga bo Kenya kye batannavaawo kwasaatinga era wali ebibuuzo bwe wano was it the security apparatus of Kenya abakutte Dr. Kizza Besigye oba babadde bamwana yinchi ba Uganda? Nalabyeko nga Kenya bakyegaana. Bwebanga Kenya security apparatuses zezakutte a diplomat in such a caliber, they are going to have a kafafo with the Ugandans. Okitegeera kitegeeza enkwata gye bakuttemu omukungu waffe nchi
imbi bwe kibanga abakute Dr. Kizza Besigye, because we are still speculating, we have not got official statements. Okitegeera, because official statements tunazifuna mu certain offices mpaka nga offices ozogedde tugenda kusigala nga ffe tugabana birowoozo byaffe. Bwe babanga abakutte Kizza Besigye ba Uganda kiraga obunafu, okitegeera, kikubya obutuli mu byokwekuuma byaki byensi ya Kenya. Kitegeeza wagenda abawo a crisis in between there okwekengelegana. Tuli wamu? Kakati awo ne tuvaawo. Mu mateeka agafuga extradition nti omuntu singa abazizza omusango banga fugitive w'omala okuwandikira Interpol n'oginnyonnyola through the minister ezza omuntu oyo n'emukuddiza bino binakakasibwa nti omuntu oyo tebamukwatira musango guli political in nature. They are decided cases to that. A political case in nature nga bakukutte olwebi political affiliations oba ebirowoozo byo kivumirirwa. Omuntu singa abeera extradited from another country ateekeddwa kuvunaanibwa misango egyo gyokka gimugisiza mu nsi eri kumuleeta wano. Okitegeera, kati twebuuza Dr. Kizza Besigye avunaanibwa misango ki? Are they political in nature? Bamusomedde emisango gy'abadde ena nga mulimu egy'okwagala nga giri gyekuusa kuyeekera gavumenti. Kuleka nga olina charge sheet yawo. Gyendeeta. Nze byange biba bya charge sheet. Charge sheet. Gyendeeta mu ddakiika emu bbiri nagifunye nayo. Esoma bweti. Ekitandika bweti the Republic of kakasa nti yeyo sisome endala. Charge sheet. Yeah. Esoma bweti etandise bweti the Republic of Uganda, Uganda People's Defence Force in the General Court Martial holding at Machindi, Kampala. Case number UPDF GCM 40 of 2024. Yawandikibwa nga 2 November 2024. Uganda versus Kizza Besigye and kankamale bulungi bawandise Kano Right Dr. Kizza Besigye, a male adult of sound mind aged 67 years, a resident of Kasangati town, Nangabo. Banange emyaka gijo. Buuza nti baamusedde. Gijo. Ayi bannaye tuli ku Besigye. Nene kaga mukagera yaba. Wakiso district ensonga no terino kuwamu Besigye wakaga mukaga. Yali omusajja omukulu nga abaana batono batandise okukula. Omusango gwe bamuwandiseeko bamcharginze a person subject to military law by virtue of section 117(1)HA of the UPDF Act. Or accused owokubiri ye Haji Obedi Rutale, a male adult sound mind aged 65. Aka sound mind wachi bakateekako. Tebawabira mulalu. Otegeera bulungi. Kali aba Haji ke bagenda bamukera bulungi omutwe. Emisime anavena batanywanjaga omutwe mulamu. Ebusali. Meya yagamba ke bagamba ndize ayina sounding mind. Tatanywanjaga ontegere tanywanjaga. Bamcharginze offenses relating to security. Section 121F of the UPDF Act, eyo count 1. Musango ogwasoose. Ne baleeta ogwokubiri. Mingi kejije count 2. Unlawful possession of firearms. Contrary to section 4(1) and 2 of the Firearms Act. Wali bamcharginze under UPDF Act, wano Firearms Act. Tuli wamu. Count 3. Ne bamucharginga unlawful possession of firearms contrary to section 4. Wali ali musanga nabyo. Kakati wano kubyera nabyo. Oba kyawukaniramu wa. Nze naawe nenga bagiguzenga bayinza kusanga nayo nga unlawful possession ne unlawful possession. Why? Kusanga nayo nga CEO. Mu kifo okubeera nayo n'ekifo. Count 4 ne bamuddamu ne bamuvunaana unlawful possession of ammunitions. Kakati basebo ne bannyabo nze nga tetugenze na wala ngera sigenda bakooya. The charge sheet is defective in nature.
defective ke kachikulu abe makindi defective in nature tetuukaganye na muki mutindo okitegeera erimu ebirumira biki bingi kakati nze ekinyusi kyange kiri wano lwaki Dr. Kanokiza Besigye n'Obedi Lutale bateereddwa mu military court kubanga amateeka g'eggwanga chapter 8 of the constitution ekirambika bulungi nnyo omuntu anaabeera wansi waki wa military court oyina kubanga oli muki munnamagye nga wazitobako kano yali tayaringa dokita tabeerangayo dokita yali tayaringa bw'olitayaringa wova mu kintu kitegeeza amateeka gaakyo gaba tegakyakola ki tegakyakolako ekyokubiri Haji Obedi Lutale a civilian lwaki yabadde paraded before military court kakati nze nina ekibuuzo kino kano kajogoli is it a political comeback and a seeking of attention of some sort from the FDC fraternity oba waliwo ekinyuso ekyaddala kye tulina otunuulira naye takyaliwo FDC yafuuka waaki PFF kakati is it a political motive nti balina kye baagala otubikulira nze byebibuuzo byange byennina because nakitunulidde mu ange esooka ekituufu tukanye abakungu ab'enjawulo bavuddeyo ne boogera ku nsonga eno ne bagamba eri very wanting and warranting in the security apparatus of Uganda and then the gross violation of human rights vocal a chief of the UN Human Rights Council mu Uganda wano yakoze statement n'agamba these abductions are becoming so rampant that is a waratham point okitegeera nze mbuuza Kasirye is this a political move dokita anoonya political mileage and relevance kibuuzo kyange tandikira dokita alina relevance esobola okwekwasa government ne bamukwata ne bamuteeka ne mu military court ekyebuuzibwa kati bwekibanga ekibuuzo ekyo bwekiri ani abaafunamu kwa state yokwata buli wekwata ba civilian ne batwala mu kooti ezo kiba tekikola tekigatta so kati mukulabako nga kwanso ogulowooza ani abagenda okubanga akola kinga afuna mukino these are questions eziriwo kubanga fena tumanyi dokita is yemu ku bantu abataddewo ku resistance enene eri government yeno okitegeera nze nganza I don't think this is a game sirowooza nti guno muzannyo okitegeera and gye bikoma okusigala nga bigenda bisiiga ekifaananyi kyaffe ekyeggwanga ekibi mu East Africa mukimanyi nti Uganda yesinze tweriisa nkuuli mu kuvvoola eddembe ly'obuntu n'abantu baagala era bavvoolebwe kakati tuyambu tugifunyeeyo omuloodi mukama wange looyawo bwe yali mu mashokooti emakindye mu maaso ga Major Freeman Mugabe yabuuza omuwabi wa gavumenti ku misango okusinziira ku interpretation omuloodi gye yakola nekye baabuuza omuwaabi ng'omusango balaga nti serving officer bazza omusango munda n'ebweru w'eggwanga kooti amajiga ddembe okumuvunaana aba kooti ya ddembe omukola ki mukwata retired Dr. Kanokiza Besigye yawummula kyokka omuwabi wa gavumenti yarecitinga teeka disiba serving officer mu kuluma a retired serving officer atandikire wahazi nze muganda wange Simon ebintu bino sijja biddamu nga bwe mbiraba ngenda kubiddamu nga aludde ng'agoberera ebyobufuzi nina mukwano gwange yali bukuyeeyo era ali bukuyeeyo ndowooza mu Golodi kati lunaku lumu namugambako nga Besigye yakalya nenfolowingako ku Besigye nga yakajja mu FDC mu 2 ng'ava mu reform agenda nga bwe baamala okukola ebyabwe nabagobererako ekyo ekisanja nemmanya embeera yaabwe kubanga mu Kyogama awo Besigye yakola nnyo ngamba okugoberera nava dda nga ngoberera nnyo ebyobufuzi naye era 5 nali nnonda siri mwana muto nali nnonda kaakati abasajja bano mbagoberedde
ne mugamba nti Besigye tali wangula Museveni. Abantu baali bamwagala nnyo ebiseera ebyo okusinziira nze ntuuse mu kisanja wakati. Yes. Nagamba Besigye tali wangula Museveni lwaki okusinziira ku si muwagizi we okusinziira nga bye bakola ebye bakola ebintu ebyo. Nemmanya nti guno mulembe kakati abantu bano ababa baava awamu bayina engeri abantu abaludde nnyo mu mulembe gw'okutufuga nga baluddewo nnyo mu mulembe. Sijja gamba nti mu gavumenti etufuga wabula omulembe ogutufuga ogw'abasajja abaava mu nsiko gulina ekintu kye gukola nga baaveeyo nga kazannyo kaabwe era nga it's a political gundi game. Bagimanyi bulungi nti tulina kwezzanga bujja bwe tuti ne tweyubula naye nga omulamwa n'okusinziira nga bwe nayogerako ne Kano Kasirye Gwanga emirundi 3 gye namu interviewingako ku protectinga President Museveni nga ye mukulembeze waabwe bo batunuulira byabugagga byabwe ng'abalwanyi bo batunuulira byabugagga. Kasirye Gwanga yaŋŋamba azfe tuli bamativu fe buli omu waali wano president nga bakamala okugoba abantu eri mubende naŋŋamba nze n'omuntu omulala gwe sijja kwogera fe twagobya abantu abo mu kirombe kuba nze president wa wano mu Central. Moses ali president weri n'ayogera omulala n'agamba nti baali eyo bagabana obuyinza bwabwe okusinziira ku bibinja kuba President Museveni we yali ajja yabagatta bugasi teyabagamba nti mujje muno yali asatulule ebyabwe buli omu yamusangayo n'amwempawalinga bw'empawalinzi ez'enjawulo n'azempawalinga okununula eggwanga. Kakati abantu abo manya nti okubawa ekintu ekyo kyovola abantu balidde nnyo ne balya nga tabagamba nako nti bayina okumakinga sure bamukiipingira mu buyinza. President Museveni Besigye ne sawe ne Bobi Wine kyakola bafunguwa gaali mu security ye n'atambula. Bwe yamaliriza n'ayimiriza entambula ze Bobi Wine naye yazirimiriza olw'okuba nti tibalina okubuzaabuza bannayuganda nti tetukolera wamu ezono poliisi yeziyimiriza ezoli ziggwera mu bulambalamba bulungi. Bodda ye wa Besigye okutambula kwe yakukolanga eggwanga ligenda kufuna ennaku enkulu ez'amaanyi ezigenda okubaawo. Omulimu gwabwe kusetinga kubanga mu nsi eri democratic nga Uganda nga gwe bw'okitwala mbu ensi ekulaba embu oli democratic toli simanyi bikibwe amagye tomala gafulumya mmundu kuziteeka wali eri Busega osobola okuziteekawo emmundu ezo mbu zikuume eggwanga kubanga olwedde otugambye embu eggwanga liyina emirembe. Kitegeeza olina okukozesa bano ba political allies bo b'okolagana nabo babenga abatabangula gw'oggyeyo emmundu zo n'ebyokulwanyisa obiteeke wali bikuuma ADF n'abatezi ba bbomu n'abasigadde. Buli kalulu bwe tuba tukagendamu aka Uganda President Museveni akozesa bannamagye ab'oku ntikko ne babaako engeri ndooza gye bakwatamu bano abandi mweyawuddeko nga bali mu foomu Bobi Wine gy'atasobola kuba Bobi Wine tayinza kusobola munnamagye nti amulimberimba amwegatteko. Akalulu Sejjusa yali abaddeko mu kalulu n'akolebwa ng'omuntu oyo. Tumukunde yakabeeramu. Last year yali Kale Kaihura ye yali top army nga yaliyo nga atunuuliddwe nnyo. This time abadde tayinza bajja mu gavumenti ye ng'alina kukwata Besigye atandike political gundi eyo eraga nti tugenda mu kalulu. So this is a political game. Era kyovola bawempuliriza lawyer nga ayogera egundi ze charge sheet na advise lawyer yennyini n'agamba mbuna yenga bino tebitegeerekeka. Kakati ate n'enzirayo mu mutwe gw'amawulire ogwafulumye leero nga minister oba wa state owa defense ng'agamba nti obutebenkevu bwa Uganda buli ku 90%. Ye ripoti yafulumye bwe bubanga obutebenkevu bwa Uganda buli ku 90%. Kano kawiki kamu mu eyo ripoti Besigye taliimu kitegeeza 10% si ya Besigye etabangula eggwanga. Eyina okubanga 10% ate yabira kuba ripoti teyakoleddwa after Besigye kukwatibwa. Kitegeeza bwe yaganga amawulire gakubye nti kubanga bw'amala okuzannya obuzannyo mba Besigye aba alina okuzzaawo emitima gy'abalambuzi gikomewo baleme gamba nti eggwanga litabanguka lyeggulire eri okufuluma. Nti obutebenkevu bw'eggwanga buli ku 90%. Lwaki bulijjo tebifuluma nti buli ku 90 nga Besigye takwatibwa. Kitegeeza after Besigye playing the good game ng'ali bw'atyo
bayino fulumya yeggulire ligumya bana abali muki mu ggwanga n'abanajja balage nti nno ki so empapuleze era zigenda sigala ng'ezimu zikuba Besigye ng'endala we ziraga nti eggwanga ddamu ezimu kuba ne Kulayije yagambye tetuyinza kukkiriza muntu yenna kubeera ng'akola ki so Besigye President Museveni nga bwe yajja ne generation era nze ngamba nnyo abantu agenda n'abagaggabe agenda n'aba politicians bonna ababadde bamuvuganya n'ebiki byonna tebaddawo ne bagamba bagenda kusigalawo because it's a generation that's disturbing Uganda nga akozesa abantu ab'enjawulo ng'ate bagenda mu gino so nga maliriza tukyalaba nnyo gwe nkugambye tunuulira Bobi Wine President Museveni wanaalangirira nti am going out like in 2-3 weeks Bobi Wine ngatandika ntambala zange kwa webuuze police wawe bakoledde fujje jeyawe bakoledde fujje bayimiriza wabula mission Bobi Wine bwe yakuba olukuŋŋaana ejjinja yatugamba addamitiyana olw'abavubuka yeyongera yeri Museveni jagenda okuyita asagula kole political gundi amajje gasobola okusimbayo zimmamba ga protecting a president kubanga eggwanga teri ensi zirirabanga eggwanga etteefu teriyinza kujjayo mundu without an issue ziriteeke mu roundabout webusega kitegeeza Bobi Wine oba Besigye balina okukolawo issue yonna ejjisayo mundu zisobola okubeera eggwanga eri basigale nga balira bali eryo nenga siri eri Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen k'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Tweyanza nedda notagenda genda bwatyo naye mbadde mulinzi tugende mpola mukadde wange mu Uganda buli kimu kiringa we kirina okuba kino si mirembe kati tulina mirerembe anti emirerembe tegireetebwa mbu gavumenti eriko yokka emirerembe gikuliyetingibwa nga gyeyambisibwa abantu naye kalo nonko hazi ku kyoyogedde oyogedde ku bantu president be yajja nabo kati Bobi Wine abeenyigiramu wa anti bakaddiye ngenda abantu president Museveni president Museveni muguluminzi wanjawulo nga bwe mwamugambye nti democratic dictator president Museveni is a democratic dictator ekyokulala ye muntu aguluminga muvubi yensonga lwaki yavuba Banita Amongo batunuulire gye babajje batayebwa ajja akozesa bano abo basennyonyi bawe emyaka 10 nga bali mu gavumenti eneebaako kubanga they are grooming them babasomeseze eno era yensonga lwaki yakutebaala DC wadde majembere yatuswazizza ne bamuteekako ogw'okubbente naye n'abo baala DC okutandika obbakwatambwa asiranzala DC babatwala eri abategeera balina kutegerera mwezi office bagenda bawo ebifo ebirala kakati internet taka byonna bibiri njebiri kakati kati ekyo kiswaza kati ekyo kireetera president Museveni tiba abantu bazimba tebabaawo kati ng'alina bazimbira mu political party kati muguluminzi era asobola okutunira Bobi Wine nze namumanya nti agenda kujja mu politics nga buli we tugenda omupangisa Bobi Wine bw'omutwala okuyimba oyina otteekayo TV alaba amawulire nga buli wompangisa n'omutwalako awantu akugamba mwana oyinako we nsobola olabira amawulire
nga tanaba kwesimbawo babigundi kwatagena n'ebyobufuzi yali anti olina okustadi nga kati ekyasibiza ali enskini butabeerako mu mawulire na kulaba nti institutions za government zikola singa yali abiwulira n'asoma n'abitegeera tiyandibadde ng'asibibwa style eyo naye kati yasibiddwa okwesuulirayo ogwa naggamba yetagoberera biri mu nsi tolaba abayaaye nti babakutte nnyo ku luno bakozesa kamera anti omukulu waabwe abakulira abagamba ebyo bikamera bya gavumenti tebikola bali amasimbi gabwerere bonga babalayitire bagenda olaba nga bikoze so besuulirayo mu kumanya tebaagala kumanya tweyanze ege kasirye musajja nnyonnyodde n'akulaga haza nnyonnyodde ensonga bonna abakubi Museveni aweekeera opposition eweekeera kati gwakolera omutufu tetumutegedde that school of thought nze nawe nagisanzeeko naye ate kyali kibaddewo abantu ba FDC Katonga 36 bakwatibwa ne bateebwako ogw'okulya mu nsi olukwe era ndoza baakafuna bail recently so si kipya ekyokubiri lwaki nnyinza obutasubscribinga ku school of thought yeoli nti naye bannange Kenya a democratic nation nga bwe tugimanyi n'egundi gyebadde ekitiibwa kyebadde ezimbye ddala esobola okukkiriza Uganda ebattira ebyayo nga nayo yennyini mukulu Saimo katono nnyo ogende wakasimu ku Kenya democracy Kenya battira Pakistan yewaabwe avuganya government Kenya yawaayo mu Ethiopia Kenya yawaayo wa Rwanda Kenya ina amawanga agagivunaana okubeera ng'ejja ekola so kitegeeza it's not new ezze ebikola tandikirawo we mbadde njagala otandikira nabadde ngoberera ebife Kenya ng'ekibingobereza ensonga ya Kano njagala kumanya abana Kenya boogera kyekisooka waliwo omuntu omu gwe baakyaza ku Citizen TV nga wa gavumenti n'akyegaana naga Kenya si ye yamukwata okitegeera then tujja kulinda official statement gye banaakola baba nga tebannagikola then nalabyeko shenda gye babadde bakola ne boogera ku abductions oba ezisoba mu 1,370 be bakakwatibwe nga Turkey enona Pakistan enona Ethiopia enona Rwanda abaddemu Sudani ne Uganda nayo ng'ekola ki ng'enona kitegeeza nti Kenya tekyali safe eri muntu yenna bw'abanga ali mu byabufuzi kukola ki kugendayo bagifudde ekyo kitegeera kakigenda kuba kikuba ebyo byonna bye twogera smart diplomacy smart kikigenda bakiba kyalenjinga lwaki ensi zigenda tukesera nga tokyesobola kwesiga muntu genda Kenya kukola ki funa asayiramu kitegeera bwe tudda ku nsonga ya Kano wango banga kweka ne kayinza okutwistinga ne kakyusa direction hiyo tekaina buzibu a persona of Dr. Kano Kizza Besigye I believe he has a research team bire betwogera kabikola ki abimanyi webe byamukwasiza bituufu ddala yandisazinga n'ekimu kyali mu nnyumba ye mwennyini ya FDC Katonga would he risk to do the same in Kenya bwabanga ayina research team ng'emukolera kiba kizibu tasobola kikola ki tasobola kukikola kitegeera so kitegeeza buli muntu yenna ali mu East Africa ng'ali mu byobufuzi aba kimanyi nti Kenya teri safe kogola aba Pakistan kati bakimanyi abe Turkey bakimanyi abe Ethiopia bakimanyi n'abalala bakola ki abalinga awo kitegeera kino kirekera Kenya ebintu bibiri okwegaana tujja kikkiriza nti kale Uganda yasindise bakamando nga bye tulaba mu filimu z'Amerika ne babuukira mu parachute ne bagwa waggulu ku hotelo ya Besigye ne bamupiikingamu ne bamubaka kalifomu ne bamuteeka mu boxi y'ennyaanya babadde bayita ku booda embwa ne zijja ne ziwunyiriza temuli alimu ne bamuyingiza Uganda that is Kenya for you kati awo General Muhoozi aba yali mutuufu okugamba nti asobola owamba Nairobi mu nnaku 2 bwe kibanga basobola okujja ne babawamba mu diplomat bwe mumanyi asobola okuleeta chaos mbitu mu byobufuzi ne diplomacy y'eggwanga Kenya n'abula let's say singa yabuze kana nga tunamuzuula Kenya yandibadde etubuuli yandibadde ino we need a freedom fighter osegeera kakati bwe kibanga basobola okujja ne bamupiikinga n'omanya bumanyanga nammwe musoma mawulire twawulidde ali mu barakisi y'egindi General Muhoozi bw'agamba nti asobola okuwamba Nairobi mu nnaku 2 oba oti amuwakanya osegeera kati Kenya Kenya oba wamaanyi kati Kenya byonna byekola tebigikola kitebigitaasa tukomeo ku kya Kano Dr. Kizza Besigye ebibwe bagamba ababadde ne Kano
nti ayina omuntu atayogerwako gwe yabadde agenda okusinkana awakasiza akoyingira yabadde gwe musango n'akasooka okulaba nga dokita gwagenda osisinkana tayogerwa nga akutte avudde naye n'atubuulira bye yayiseemu okukwata ninga gwe yabadde agenda gwasisinkanye tamwogera kati omusajja ono atayogerwa amaanyi g'alina gwe bakuumira wakati awo nti kano kubanga kano mu kwewozaako alina okugamba mwankutte nga ngenze nakulaba maama wange mulwadde oba ontegeera ze ono najja n'agamba olimba emabega wa maama w'omulwadde twakusanze nagundi naye ono agenda okulabwa bano bonna ababiri they are not interested ku revealinga ani kitegeera so kati teri ayogera saidi ya kano tetubulira ndi gwe yabadde agenda kulaba ne gavumenti tesobola kutubulira ndi gwe yabadde agenda kola kikulaba ekibuuzibwa gavumenti yakitegedde amaze kutuuka mu Kenya nti alina gwagenda osinkana obulabe nega kati mugende mukwate nga tannamusinkana iterisiso gikuŋŋaanya otya ssaawa eyo n'omobilizinga ne ttiimu egende eno nekka ne Kenya mangu ago tamusinkana oba mwakitegedde nti alina omuntu obulabe gwayinza okusinkana ne mumukkiriza ligale n'afuluma eggwanga nga mukimanyi agenda sinkana omuntu ow'obulabe lwaki ne tokola bino ebya bulijjo bye tutera okukolaakola n'okwata oba odirengisiza papula ze oba omutadde mu kasitoda akaseera n'omanya nti opreventinze ekyo thani okugenda okuyingirira diplomacy policies z'amawanga okitegeera kitegeeza waliwo ekiri fishe wano wakati okitegeera gavumenti etegeera ddi tikkana agenda sinkana omuntu ow'obulabe yamaze tuuka neeba yabakubi kati nno bwe muli wano agenda kusinkana kanso Namutebe naye wamusinkana muwedde kyokka nga ate kati wano batulaga alina background ya meetings endala Greece wawa n'ebirala ebikola ki ebiringa ebyo kitegeera bino byonna bireetera story eno okubanga tosobola gigattagatta n'ogikola ki n'ogijjamu mulamwa guli awo mpozi kati omuwagizi wa Kano Besigye Isima Lubega yayinza okutubulira ku by'omunda bye tukola ki bye tutaategedde we bamanyi okitegeera wakati awo omuntu oyo yakola ki ono gwe mukuuma ono omuntu oyo yani okitegeera ekimu ku bintu ebirala Kano Besigye amala okukwatibwa akomezewaawo mu ggwanga ebyasoose okugamba gavumenti yafulumiza meeting n'egamba tetusobola kugaana ate tetusobola kukkiriza oba tukola ki oba tumulina okitegeera kitegeeza tyabadde ng'ekiraga nti already tukola ki tumulina kubanga bandikyegaaniddewo ne bakisamba ebbali then later ono information nejja nti yabadde wakwalainingibwa mu kooti yaki mu kooti y'amagye okitegeera Kano Besigye aleetebwa mu kooti y'amagye asomerwa emisango gye yasomeddwa kanso Erias Lukwago agamba nti okusinziira ku misango gino egisomeddwa Kano Besigye kooti mashino teina na buyinza oba maanyi gasobola kugikola ki kugiwuliriza okitegeera tuvaawo mu kooti Kano Besigye atwalibwa gyabadde agenda okusibirwa okumanya batya nnyo gwe yabadde agenda okusinkana Kano bamutadde mu mmotoka y'amagye akakayumba bulungi nebaye yabadde muvaako emabega ng'edduka ng'ejjudde abasirikale mu mugongo ne zisooka zisiba ziti nebaye yavudde eri endala nga naye ejjudde bakulaga ti kye baprotectinga kyaki kyamaanyi nnyo nabyo ekyo kitegeera of which nze ku nga Uganda bwe ngimanyi aginyoma mu security aginyome ekyo kye bakoze yabadde exaggeration babadde bagezaako kisasamaza kubanga Uganda esobola okuvuga Kano n'emugjawo nga temutadde mu security nabwetyo ne bwetyo n'emutuusa gye yagala omutwala nga teri ayo baagaseemu okitegeera president omuku be yasonyiye aliweda onalebo mbala mungambira ku president Bobwani yatunyiza yatuli kuluti gatuli okitegeera kati olabira ddala kuba ekikonde wano omuntu ogusanga munda olabira ddala ng'eri akola ki eri alina kyavuga ne bwe kibanga kyabadde kya publicity sitant omwana w'omukizungu kye yakikoze twageze okumaliriza nga ate Kano akyalabikako naye dokita nti waliwo emabegakaawo omukyala yaliho nabbira yakoze akantu omwana n'akuba banne waliwo omukyala yali munnabyabufuzi wano Honorable Nabbiira alina statement ze yavaayo emabegakaawo n'abaako olupapulo olumu lwe yagamba nti olupapula luno nze kambabuulire olupapula olwo lwa Kano ensi neva nesasama nega lupapula ki olwaki kyekyo olwero olupapula lwe yayogerako n'agamba nti olupapula olwo lwa Kano okitegeera
nekigenda kon record abantu ne batandika okugamba bannaye akyogera ati ate kiriyo bra ne babyegaana. Nina omuntu omukulukulu mu mawulire muno gwe nali tudde naye nga mubuuza ne mugamba ku bbanga lyomaze mu mawulire wali owuliddeko nti olupapula sowandiso lwa Kano. Omuntu oyo n'aŋŋamba tekisoboka kubanga aluyinamu kishares naye waliwo kye bayita omuntu okeera ku makya n'agula allegiance eyabo ababa bakulira omukutu oba olupapula. Kiringa bwe nayagala okubanga mpisa ebyange mu Seymour official nenga sisobola gula shares mu Seymour official Isma ajja kukikola ki kukimanya. Kati nze nekwata Seymour official ne mugamba kakugulireyo amaka wano kakolereyo kino wano kakolereyo kino wano ebitu ebyenjawulo gwobeere ng'omanyi nti okola ki nti onkolera okitegeera. Kati enkolagana ng'ekola kingeri bwe tunaga in that sense kisoboka bwe kiba not in that sense kiba tekikola ki tekisoboka okitegeera. N'abaako abakungu ab'enjawulo be yamenya n'agamba kati nga bw'otunulira no n'engeri gyekikola ki ne gyekikolamu. Olupapula lukubye sitoole ya Kano lumuko okumanya lino eggwanga kambwe sitoole za president zigira ku peegi ya 5. Fresh details on Besigye's kidnap. Simon. Okitegeera kati n'otunulira n'ogata omanyi waliwo ke baatugambanga mu buto feeling in the missing letters. Okitegeera olupapula olwo balina omukulembeze gwe baatugamba gwe lutawandiikako nnyo. Okitegeera kati ne twagala okumanya mu maaso awo bw'anaabaako ekibutuuseeko naye banaatuwa fresh finds, fresh results, fresh kid, fresh dad, buli kimu bakituwadde nga kiri fresh tekyasuze teri kisula. Okitegeera era tujja kunoonyako ku basajja abakyasiizo fact finding batubuulire the fact finding of the freshness of the fresh of the case. Okitegeera naye ng'amazima Kano Besigye bwe babanga eryabedala bamukute mu bumenyi bw'amateeka tumusabira abe ng'akola ki ng'akivaako. Omanyi ekitabo kya World Book of Records kyawandika ku Kano Besigye ng'omuntu akyasinza okubeera mu makomera emirundi emingi nti asibiddwa emirundi lufukunya nti mu nsi muno ayogera ku president akyasinza okusibya omuntu emirundi emingi ati era bamukuwandika details abo balina okubulira ani amusiba. Waki oti bamukola likodi ye president akyasinza osiba munne emirundi emingi naye beerewo okitegeera. So Kano Besigye bwatyo ali mu ggwanga. It is a developing story okitegeera, it is a developing case. So bakansobe okusinziira ku kinaabaawo ne kyenjagala bannayuganda tuyige oba twebuuze ku kino singa kansonga lukwaga kizuula nti kooti eri mu kuwozesa Kano Besigye teyina buyinza bumuwozesa lwaki emuwadde eti n'addayo. Lwaki bakanso tebaguzira ne tutuuka nga Besigye atuuse ku bbanga tewali aliwo kubanga bannamateeka bakkiriza nti eno kooti teyina buyinza. Wanti agenda kuvundira mu kkomera. Kibeerewo kale katulabe banatutwala avunde. Babeereko committed olwo. Kanso Erias Lukwago n'abalala bonna ne Kano Besigye agambe kooti okusinziira mu rights zange tekkirizibwa eno kumpozesa era sigenda teekawo defense. Mujjanga kunvuga mu ndeete nyimirire mbatunuulire mu nzizeeyo sigenda funa legal representation ndi kasiru kati. Ne tukyusaamu ku approach naye kati ojja kulaba ate Kanso Lukwago azze mu kooti gyakkiriza teyina buyinza buwozesa muntu kati okubeerawo okwo kujustifyinga nti ekkiriza lwaki ozze era ogenda kuwozesa ki ku kitakkirizibwa. Okitegeera nze nabagambako wano nti tosobola kukola kintu kyekimu n'osuubira results ez'enjawulo okumala ebbanga. Mulimu ebintu ebinookera ku makyano ga kino tukikoze eki tukizize n'ogenda kulaba era nga bazze nga baajuwinga bintu kinga ebyo. Kitegeera bakutte omuntu bamututte mu kooti mashu ng'okkiriza tateekeddwa abeera mu kooti mashu atali kasirye nti ajja kubulirayo bw'abanga Kano Besigye mumulekeeyo mwagale tumubaziridde kubeera si gy'alina okubeera ffe tuli eno tumulindidde ku Lubaga Road mu kooti mwateekeddwa okubeera bwe muba mwagala muvunaanireyo ebyo byammwe ne Kano kubanga kyemmanyi mu rights ze Kanso ajja tuwabula asobola osalawo n'agamba nti bannenze sirina gwe ngambye kunkiikirira era ndi ku lwange. Okitegeera mukyuseemu ku approach abantu balabe ku fresh finds empya ne bwe kinaasigala nga approach yeemu kooti gy'okkiriza etakkirizibwa ate n'osigala ng'ojja ndabanga aba justifyinze ekyokubanga emuwozesa. Isma ensonga ndowooza ozirabye nga bwe ziri. Kano ali mu kkomera abamaliriza okuba ebituli mu kukwatibwa kwe
abalala batutunudde eri nti wadde kale waliwo ebituli mu kukwatibwakwe naye omanyi bwe tuba tuzannya katemba katemba alimu okukutemako omukono wadde nga gutemeddwa mu bugenderevu ava mu katemba ti okukwatira omuntu wabweru w'eggwanga ekyo oba katemba oba si katemba kikuba ebituli oba ontegera mateeka agafuga ensi ebbiri gwe walabye eki ekisooka leero kigende ku likodi neegaseeko ne Kasirye wadde tayagala Nuupu ne leero ansanyusizzaamu ekintu kimu neegasse naye neegasse ne Kasirye ku kino kyagambye nedda bannange kale akkiriziganyiza kale nzikiriganyizaako ne Kasirye ekintu kino Mwai Museveni azakitukoza emyaka gyonna ne tuganya okkibuuka looya wange nze sikyalina biseera bigenda mu kkooti looya wange ate mukama wange nga Kasirye bwagambye nti senga kkooti y'amagye tekkirizibwa kuwozesa former my boss Dr. Kizza Besigye tetwaligenzeeyo ne tumubazirira ne baswalira ddala buli bwe bamuleeta nti kkooti tekkirizibwa paka bye banyula bokka ne bamutoba ne bamutuleeta mugungi ekintu ekyo kiri ku byobufuzi nga tulonda omuntu ajja n'agamba nti baatubbye akalulu tetugenda kukkiriza gavumenti eno ate eddakiika emu ne bakulonda n'obeera lead of opposition kitegeeza gavumenti oba wagikkiriza emirundi 100 emirundi 100 omulala n'alayira n'agamba nti nze sigenda kukola mu gavumenti ya Mwai Museveni ate ne weesimbawo ku bubaka bwa paalamenti ate era n'olayira mu gavumenti ya Mwai Museveni naffe abavuganya Mwai Museveni atuzanyisizza ne tufuuka ebinjirinjiri senga tunaateekawo twendi ezo tuyinza okuzza eggwanga engulu kuba kati nga looya wange bwe yagambye kase ekyogambye nange nkigulidde wano kirungi nnyo oba kkooti y'amagye tekkirizibwa okuwozesa Kano Kizza Besigye tugizire tubalekere ebintu byabwe nojja agenda okuwulira nga Kano bamuleese ng'ate omulodi wange agenza ate okumuwoleza ne balooya 10 ekintu ekyo tukola double standard ekirala Mwai Museveni anafuyiza nnyo ensi ezimulinaanye kyova yanagambye Kanso Namutebi ne mugamba senga Mwai Museveni ono avaako bahashi tuteekwa n'obbajjako amanya tubatume mapya tubanaaze n'obbanaaza tubakuute n'ekyangu ekiri ekyedda n'enguuto zennyini kolansi tumuggyeko wulidde ne kolansi tumuggyeko tuteekeko owaffe n'amayumba tugakyuse fashoni wulidde buli kimu kyonna tukikyuse Mwai Museveni yayonoonye buli kimu bwe tugenda bakikyusa amanya tugabaggyeko tubakuute fedda mu kyalo omanyi batukeberanga ku paredi nga tuba n'olwokusatu bakebera oluwumu n'obutanaaba nga buli lwakusatu mu primary mujja mugyemu amasaati mugaleka mu kiraasi owulidde nedda nkubuulira amazima owulidde kati ne bakuteeka ku paredi madamu najja nga akola bwati alaba ekkogwe n'akozza wali ayasigalanga mu layini nga yali kiriini gwe bajjangamu nga katumidde oluwumu agaala agakulu emirundi gyonna emirundi gyonna wasoma nantukube essimu olidde kati ne kino nga Mwai Museveni agenze muganda wange hashi tuteeka obbanaaza obatuma amanya amapya obatuma amadiini amapya ebyapa byonna akyuka afuuke Museveni afuuke Museveni sidde bonna tubazze kuba Mwai Museveni ajolonza eggwanga naddamu ne mukate ne yeogoma kati ensinga ezo neighboring countries azifuusizza constituency bwejjo badde batugamba nti South Sudan constituency ya Uganda Rwanda constituency ya Uganda kati ne Kenya tufunyeyo constituency empya eya Uganda
kubanga kati omuntu nga Dr. Kizza Besigye enkwata yabadde ekwatibwa Nganze Isima Lubega. Dr. Besigye okwonona ssente n'amafuta agagenze na buli kimu ekyagenze mwabadde mumulinda kubanga abadde tasobola kumalayo wiiki, abadde agenda kumalayo ennaku 2 oba 3. Kati olwali tonye ku kisaawe oba olwali tuuse mu bbaasi, waliwo bbaasi ezigenda e Kenya eziri waggulu. Olidde kati olwali tuuse ku kisaawe aba yakalandinga bw'ati ne mumulya. Naye kati byonna byonna okuswaza ensi nti yafuuka constituency yo kiba kibi nnyo. Ate ne Kano munenyamu wadde my boss, ex-boss wange. Mu Kano bino ebintu bina intelligence ku bintu nga bino. Ebintu ebyo e Kenya walizizeeyo n'otogendayo. Kubanga bino byonna wali Mujaasi Mutendeke, olala waddukirako mu Gomesi, olala ozobonyabonya gavumenti nga bakusubira ku Besigye mu Gomesi ng'agenda South Africa. Naye yabiggula ebiseera bye yalina akabina. Ewulidde beerabira ku kikyalo ekiddugavu ekirina eriiso ekibuya kabute. Yali anyirira nga bw'olaba Teddy Bugingo. Yali anyirira nnyo. Bambi kati tiyagasa mukadiyiza bamukubye nnyo tiyagasa takyafaananyika. Omusajja bamuganya bakaddiwa. Kati Kano Kizza Besigye olina intelligence ey'akabi. Ebyo byonna walibadde obizira n'otogendayo n'otogwa mu katebe kano. Wakati abantu bakutaddeko ebintu bibiri. Abalala batugamba nti Kano yakikoze akiraba, baagala kuba nuupu, baagala kuzuukusaani. Bwe bagamba nono omuwagizi wa Mwai Museveni akyogedde wano. Ono hash n'omuwagizi wa Mwai Museveni akyogedde wano ku ttebo gye tuliko. Kati abantu bakutaddeko ekintu nti baagala kuzuukusa kuzzangulu, ate ekitali kituufu oba ekiyinza okuba ekituufu. Nenze ku lwange nga si kituufu. Naye byonna Kano gwakusinze mukama wange. Ebyo wali badde obimanya nti Ruto yafuuka kintuntu. Ruto takyasaana kubalibwa mu bwa pulezidenti. Kati okusinziza ku bantu 1,300 be yakawaayo. Olidde nga ne bujjako era enkya Kenya agiddukemu agende ewantu ne bamuweebwe bati. Ekintu tekikkirizibwa mu nsi ezaakola. Omuntu bw'abazze mu byabufuzi olina omukuuma paka lwalifu. Bobote tebaali bakuumidde Zambia. Wano twali tubeetaaga. Nobote bamukuumidde Zambia paka lwe yafiirayo. Idi Amin Dada Museveni yali amwagala nnyo ne Saudi Arabia bamumuma. Ne kati Ruto bw'otandika ebyekisirusiru byebyo bituzzayo era gw'okyogedde wano nti jeno ne bwe yagamba mukama woono nti ayinza okuba Kenya mu nnaku 2. Nange nzikiriza Kenya jeno ayinza ogikuba mu nnaku 2. Kuba Kenya ndowooza efuuse kintuntu kiri awo kya layisi. Yasooka kubalimba mmeri. Very good. Nakyo ate gw'okireetedde mu gundi lwakuba oli muwagizi wa gavumenti. Nedda gw'okireetedde lwakuba nti oli muwagizi. Kati okiraba kati ebintu ebyo ate Mwai Museveni yonoonye amagye. Watugamba amagye UPDF, Uganda People's ne kati amagye ga buli muntu. Amagye ga Uganda tegali tuuse kwogera na Lunankole. Gabaddeyo nga gali mu Lunankole lukka. Amagye ga Uganda gali badde mulimu aboogera Oluganda, Olulango, Olugisu. Ulidde ate akyali jeno ate yabaddeyo. Nkimanyi gavumenti nkimanyi ogyagala nnyo. Ne bano abagenza okukwata Kano Kizza Besigye bazze n'olulimi olwo. Ulidde bazze n'olulimi olwo Lunankole lwokka. Kati twali badde tuwulira ennimi zaali badde nga 8. Wali badde abagamba nti Kano tukukimi. Abalala Kano yiko ulidde ani ayogera lulimi ki Kano ati kikino babadde banona ava mu region ki era olowooza amanye ennimi mmeka.
babadde bano kano kiza Besigye amanyi nnimi eziwera aweze nnimi nga 10 kati we boogera Olunyankole kibi nga balabye nga boogera Oluswayiri talutegeera kuba olwaffe lwabitege ne boogera Oluganda tajja dduwulira bulungi apanga lupange si wa Buganda kati lwaki tebamwogerera mu lulwo lwa Western lwategeera ate kati gwe mwogezi wa gavumenti kyobadde okola muti nedda nkozi ng'okinjagaliza Haji mu mbeera yonna twewala okuzannya kaadi eri tribalistic nature mu mbeera yonna waliwo irregularities nnyingi mu kukwatibwa kakkano ekyo tukkirizibwa naye ate ozannya eyo kaadi ekyo kikyamu then n'ekyokubiri nze kyesikkaanya nakyo bannange ejje lya Uganda je lyaffe ffenna okitegeera nze siriimu naawe nze siriimu kubanze sokoneke kanso katono senge ejjeeryo lyabadde lyaffe ffenna kuge mwalibaddemu ennimi eziwera 8 ulidde nenze ejje eryakozesezza olulimi olumu neleka n'olulimi lwabwe ulidde Haji tuleme kuwabya abantu mu mbeera yonna Haji tuleme kuwabya abantu mu lya Uganda mulimu ejje okuliyingira olowooza ke kapiira kamwe akaabakuzeemu akasande ke musamba nti buli ajja yasamba ayambula mpale olowooza ke kapiira kamwe ke musamba ak'okusande seba okuyingira ejje olina okuba olinako ebintu by'oyitamu emitendera gy'oyitamu okuyingira ejje tegikusobozesa nga oli munafu ng'era weekubagiza mbw'obeereyo y'ensonga lwaki gwe tribe yo gy'oyagala ebeereyo sina ya maje kuva dinga ba maje nedda nze omwagazi wa gavumenti nze kinjaga okutangaza mu kino ekinuma amaje gayita ga Uganda People's Force nze kinuma amaje bali badde mugayita oba NRM oba ga Museveni kwasa gabadde gaffe gaba na Uganda nze nabadde njagala Kabila zibereyo nga 6 oba nga 8 oyina twakapima abogizi ba gavumenti buli amugamba ke kituufu awita mwagizi mu mbeera yonna tuleme kuluzinga gist ebintu ebimu tuleme bidiscussinga kuwabya okitegeera ejje ly'eggwanga liba jje lyaffe ffenna era ne lead of opposition nze siriiko lya Uganda tuli Kabila mweri temujja kunjigiza lwa nsonga nze sirabanga muwe banteekamu ng'ate bakosa erinnya lyange nti Uganda People's Force oyo mwagazi wa gavumenti omanyi omusajja omugezi yaŋŋamba nti woba olina obulwadde bw'embiro tozibulira ngeri gye zifuluma ng'ogenze kakati mwami Seeko olina obulwadde bw'embiro oganye okukkaanyana nze kisobola kukkiriza nakyo sisobola kikkiriza ekyokubiri nze amagye soba gakkiriza nti gange Munnayuganda kuba sirabawo bwe bankiikirira kubanga nze amagye ago senga gabadde gaffe g'abantu ennimi zaali badde nga 12 neze kyannimiyawula mu bantu ebyo ebirowoozo byolese bibi amagye kati ate amagye gateredde nnyo ku lukalu lwa Afirika UPDF lyejje erisinga empisa lyejje erisinga okubeera this is facts make research tetusukka numbers empisa nzikiriziganye naawe buli kimu ate kati gateredde nnyo okuva muhozi lwe yagakuttemu gwe oyagala kujjako musaala gwe babadde bawonya owulidde kati gwe musaala gwe babadde bawa nedda omusaala gwe tebandeke kati gwe olwana sayimu kati owa Nuupu bw'avaayo n'aŋŋamba nti ejje liri yaddeko Honorable Tebandeke nali naawe n'oŋŋamba nti kati ku nnyanja obuugi tebakyabayiira omusulo n'ebisigadde era yeebaza okuva muwozi lwe yajja waakiriko bitereddemu otutte ekifo kya sayimu owulidde kati gwe olwana sayimu olwana ensonga enkulu eba gye tubuusa amaaso gavumenti ya President Museveni I think eraba okusukka abalala bakolaki naddala opposition ya Uganda njagala kwebaza Honorable Robert Kyagulanyi ndoza amachago
Friday morning yali mu ddwaliro. Ekisooka abazanyi babiri basobola okubeera mu kisawe nga tebamanyi abadde agenze Luzira okukola ki okulaba Dr. Kano Kizza Besigye. Abazanyi babiri basobola okutwalibwa mu kisawe nga tebakola ki nga tebamanyi. Dr. Kizza Besigye muyeekera yalwanako. I understand ategeera kibayita intelligence. Nababuuziza ekibuuzo nadde nkitegeeza. Timulowooza Dr. Kizza Besigye asobola okwagala okugenda okukola arrangement ze. He's better than that. He's better than okugenda mu nsi gy'amanyi. Oba ntegeera asobola okugenda tasobola kugenda mu nsi gy'amanyi. Ontegedde bulungi? Awo akola ki? Asukkawo. Wabula ensi gye yagenzeemu naye erina kyemanyiddwako nti esobola okutikka omuntu at any point in time. Neemukola ki? Nsaa tukizikayo ekintu kimu nti PFF ejja ekola ki? Ejja. But Doctor, buli kibiina kyonna nga kinajja mu competitive politics, it should have a presidential candidate. Oba amalako oba takola ki? Leave alone mu kumalako mu maanyi. Naye like okumalayo okugenda ku ballot nokola ki? There is a coalition etannajjizibwa bujja because eri yali na kisinde kye Katonga. Coalition eri likely okuzzibwawo wakati wa NUP ne PFF. Ekibuuzo PFF ereeta ki ku table nga NUP ereese Robert Kyagulanyi Ssentamu. Point yango kitegedde. Kitegeeza nti PFF needs a strong candidate and intelligence ya government nayo baakikoze eki baakirabye dda. Now the question is, how do we sabotage this coalition? Coalition yene eyinza obutatwala bukulembeze naye esobola okutwala obubaka ba parliament obukola ki obungi. Now how do we sabotage? Nti ono agenza okulonchinga akatabo bwe tumukomyawo ffe ne tuzannya katembo waffe ono gwabadde agenda okugenda mu coalition yajatandika omwe. Katuyinza okuba tulya nga tulina abantu babiri abali mu kuzannya bali mu kisaawe bazannya naye tebamanyi nti bugologoosi bwaki. Kiina ne ango endala. Eno ango nagijje ku muwala muna Kenya. Nabadde mubuuza ndaba media yammwe ekutte attention ku Kano Besigye. Ki ekiri awo? Besigye Kenya bw'amaanyi nnyo. Naga Besigye musajja mwogezi mulungi akola ki? Ategeerekeko kitegeera. Nagamba muyinza okuba nga muli awo ng'ekyakwasiza Kano Besigye making sure nti tayogera ku katabo kaani ono mukyala bamuyitaani Martha Karua. Okitegeera tukkiriza tugaane President Ruto n'ebyasiba ne biragala byasiba bikutuka. Opposition erina mujjirako erina otandika otteekateeka candidate anaamuvuganya. Okitegeera ono omukyala waaba yasobola okubeerako running mate w'Odinga nga almost yasala naye. Kitegeeza ayina potential yemu kubanga eri akalulu kabo vice wabo talinga bino ebyaffe ebye Uganda. Olonda omuntu ne waba tamala googera kubanga gwo muteekawo gwo mujjawo bali babalonda bonna ku kaadi emu. Kitegeeza by the time womuleetera aba qualifying okuba nti naye presidential figure. Kitegeera oyinza okwekanga n'omukulu n'asobola okweraliikiramu n'agaana naye kaakati ono bw'atandika n'ofuna ne ba political figures ab'amaanyi ate nga bali respected muno okuva mu mawanga amalala taafune political capital n'ansumbuwa nakyo mwekiri kubanga tuli mu kuzannya byabufuzi byaki. Oli asobola okubira ku Godfather the president of East Africa n'amugamba wayi oyinza kunkolerawo kozeeyo kantu ki kuba nze saagala ayogere nakyo kisoboka. He's not the president, he's the chairman Eh? of East African. Ye president wa East Museveni ye president wa East Africa. Bwe kikkiriza kigaane ne bwe twali e Kenya e Nairobi ffe twabagambanga twababuzanga president wa East Africa mumumanyi nti nedda nti ye Museveni. Njagala tumaliriza tatuvudde tutya wano. Kasirye wagambye lwaki bannamateeka musigala mugenda mu kooti nga mumaze okinnyonnyola ate tezirina jurisdiction. Nsaba okitegeere bw'oti munnamateeka yenna tulina kye bayita Advocates Act lye libandibadde ng'etteeka ekkulu eritufuga. Mu buvunaanyizibwa obwenkomeredde munnamateeka bw'ayina eri kirayanti we yenna ekisooka kumuwa kye bayita full representation. Ekyokubiri kumuwa sounding advice. Okitegeera with full
full representation kitegeeza oteekeddwa okubaawo okitegeera kasiri ekitegeere bwoti nti if you are paraded before court lawyer wo n'atajja ne muwa ensonga zammwe tukkiriza bwe tuti gavumenti eyina balooya abasukka mu 100 besobola okuteekawo omusango ne gweyongerayo yes era bakuteekanga mu kooti ne bagukusayira nga toyina legal counsel or legal representation you appeal that decision bakuteerawo sikirizibwa bagana okitegeera no tosobola kugamba nti mulimu abantu nga tebayina busobozi nina obusobozi nenganye nogamba ngenda kwebeereramu era bakubira the implication of self representation. I don't want to be represented. Era sagala. Kasirye omusango egubanga gwa Uganda versus you. We are not going to act on your integrity. Waliwo kye bayita procedure guidelines. Okitegeera ebbanga ly'omala ng'oli suspect ku musango. Okitegeera yo government erina obuvunaanyizibwa obwo ku prosecutinga mu mateeka. Kakati Elias omulodi council kyatasobola kukola kwe kusuula obuvunaanyizibwa bwe kuba amanyi bwembiviiramu n'endeeta bino ebisongasonga oba gwezola bange ensonga ezekkowa bagenda mwambaza omwana nga wa myaka 2 mwegi ajja agambe ku lwa gavumenti Dr. Kanukiya Besigye bamuwadde looya. Okitegedde kitegeeza wabeerawo malisa kati ninyo apa esobola okugwa kuva ku muti gw'omuyembe ekisoboka bw'owoleza mu kkooti ng'olwedde okimanyi teyina buvunaanyizibwa bu prosecuting ono oba osuubira ki era kati kaseera ako oba owoleza mu mateeka ki kuba olwedde agandibaddewo tekakkirizibwa. Kasirye nkubuulireko kiringa okuba ng'oli yeeteeseteese okumma ate n'ozira oba omwanguyiriza okitegedde muganda wange kakati makyazi kikyamu oshegera bwe tekikugaana kukola mulimu gwo. You proceed n'oba nnyonnyola era y'oteekayo apiiru omusango teguse gukomaawo. Bano bagenda kumma oba bakunyigiriza ate gwozize. It doesn't make sense. So kyovolaba gwekyo kyolabanga reasoning omulodi tasobola kukireeta era agenda kudda kubanga tali ku nkyukakyuka ya gavumenti. Kuba agenda kudda making sure nti abiseemu byonna bwamugamba nti amateeka gagamba bwe gati noona asaitinga agage okitegeera era bamale apiiringe. There are several decisions precedents nga Kanokiza Besigye awangula emisango. You appeal to the Constitutional Court. Okitegeera amateeka weegali Kasirye kitusigaza nga tusigala tugatte eddusi lyaffe ku bino ebintu. Nze kyentiddemu kimu nti all along abantu abazze bazanya political games government ya President Museveni nze ndowooza ng'omutunulizi w'ebyobufuzi azaagigoberera ebasasulira mu makooti era bwe siirabe nga bagamba nti mwamukwatira bwereere mu muliyiririre naye kennaabuulirayo nti no bamuliyiririre bamukwatidde bwereere. Nja kuwa example waliwo omukyala yali wakabi nga bw'osuubira nti bw'ayiikamu $3 ajja kubanga atutumuka mu politics naye olwabimuyiwamu ate politics we yakira ddala. Madamu Ingrid mulimu wano abantu bangi abazze bali mu politics nga beefuula nti no baakabi nnyo ne bawaabira gavumenti ng'osuubira nti omuntu ono mu butuufu envuganya gy'avuganyamu gavumenti bannaye n'akwata $5 ne bamuliira alabika ayinza okuba waakabi olubimuwa bwati ku buzannyo bwe yazannya taddayo kulabika bw'obanga ddala walina political ambitions zezikabya Kasirye nti essaawa eno buli musajja yayimiridde awo bamuyita Lukwago ayagala Museveni aveeko Besigye ayagala Museveni aveeko Bobi Wine oyagala Museveni aveeko mulwanye mu parliament mwekubye ebikonde muzze n'ebweru poliisi eguze tiyagasi ng'ebakozesa n'egaggawala mugaggawaliza abapoliisi commanders. Lwaki temukozesa enkola ey'okuzira esembayo ne tulabako ku Baludha Martins ba Mandela wano nga muzize buzizi muzire politics muzire eri gye mugenda ne mwesimbirawo mu parliament muzire buli kimu muzire n'amakooti amabire nekira kansonga nkubuuza akwatiddwa ne mundu ye awozesebwawa nga amaze okukwatibwa ne musinga bankwata ne mundu nga nina mugundi nga wadde ndi civilian kubanga omusango gw'emmundu Obedi Lutale bikine babesigye balina mu kalika
ak'emmundu ab'emmundu babawozesezaawa bo twanguwe wokusangibwa n'emmundu nga tolina layisinsi yawaliwo emitendera gy'okufunamu emmundu onogifuna mu mateeka gaayo bwe osangibwa n'emmundu nga bwendi wano bantwala mu civil court bakutwala mu civil court ne bagikugjako etteeka erifuga okubeera n'emmundu it's the Arms Act Oshegera gwobo oyagala emmundu bagirambika obeera nagwo kati si musango kitegeeza ki even civilians can have it therefore tubatwala wa mu civil court and we yes kati kooti y'amagye basawo yaaki kati kooti y'amagye erina kwasisa mateeka bannamagye abakoze emisango egivoola ekitiibwa ky'amagye nti their standard esukuluma kufa abantu ba bulijjo era emisango bo gye babavunaana gyawukana n'egyaffe era munnamagye ne wabba tebamuleetanga civilian kuba yambadde ekyambalo ky'eggwanga Kizza Besigye tukanye he's retired therefore tasina kubeera muki mu mashokoti ekyo tukanye bukanye kati Lukwago omukulu watakimanyira gwo omuto okitegeredde kati Lukwago lwaki temuzira kooti y'amagye ng'omwana ono azze ekirala kankigambe nedda kankugambe ekirala mu magye tetulinaamu retired bw'oritayalinga oba ojja kudda kitegeeza baba balina okuvunaana mu kooti y'amagye kubanga kite retired but not tired gwe tobawulira nga baba basiibula